The government of Uganda is very possibly in agreement with its neighbors to take care of people or to allow them access people if they use their nations to say things that the government considers as against the law. So, in our view, we wait to see whether the law is followed. Like everyone, I thought that if I'm a civilian and I get to offend state, I cannot be tried by a military court. Personally, that's what I thought. I've of recent read from the papers that that's not true. That even though I'm a civilian, if the government thinks I have gone against some of the things they consider illegal, that they can actually take me to a military court. So our request is, one, that Dr. Kizza Besigye be handled with maximum respect. He's a senior leader in some of our political groups here, parties. He was also a former minister in this government. His arrest is a matter of concern for everyone. The expediency with which that they handle his case would be very, very welcome. We want to see very quick action by state and court. If he goes to court, then let court take the normal procedure. If he's guilty, let's know it. But if it is just hounding him and harassing him, we are just praying that God intervenes and that we all uphold the rule of law. Uganda wants to be at peace. And there are some people who are always beacons of lack of peace. Kizza Besigye is one sensitive case that needs to be handled very, very carefully, alongside others that we all know. Bannamawulire mwekka si mmwe mwawulira nti Kizza Besigye yakwatibwa n'azzibwa e Uganda nga musibe. Ndowooza ffenna twatandikirawo okutegeera nti yakwatiddwa n'azzibwa. Nze nga omuntu omu nali simanyi nti omuntu wa bulijjo atali mujaasi nsobola okuzza omusango n'envunaanibwa mu kkooti ey'amagye oba ey'ekijaasi. Nali sikimanyi. Naye okusinziira ku bye tugenda tusoma kati tugenda tukisuula nti osobola okutwalibwa mu kkooti ey'amagye wadde nga oli muntu wa bulijjo. Akati ffe kitusaba kiri kimu, kuba tetumanyi gavumenti eno eyinza okuba nga baliraanwa baayo nayo balina enteekateeka n'enkolagana eyo nti omuntu bw'aba abuusibwabuusibwa oba bwaza omusango oba bwakola ekintu ekiyinza okufuuka omusango nti balina enkolagana ey'okubaddiza omuntu ng'alinga omusibe. Kati ffe kyetusaba kiri kimu, nga bwe yamaze n'atuuka mu Uganda, bamwangwi okumuleeta mu kkooti yeeyimirirwe awoze ng'avaka, ate bamusalire mangu bamwejjeereze, oba bwe balaba ng'alina omusango ekyo kibeere gye bali. Naye mu ggwanga lino kino kyange, eriyo abantu b'olaba nga balinga bakwegendereza, balinga abaana ab'ekyejo. Kakati omwana ow'ekyejo yeetaaga okwegendereza, ayinza okubaliisa emmere nga tekulimba n'ayiwa supu yenna n'amusuula eri. So kyetaagisamu okwegereza abantu abamu nogati oyo katumuleke tubeere n'emirembe gyaffe, kuba ffe abantu abamu
emirembe gituwoomera nnyo okusinga embiranye n'okubeera mu ntalo ezitaggwa. Naddala ati bwobanga omuntu omumanyi oyo nti oyo atabulatabula ebintu. Nsaba busabe nze nga nze ti abantu abamu tubeegendereze, ate nabo ndowooza tubasabe nabo baleme kusikuula fitina. Wabeerewo ekintu eky'obuntu bulamu n'obukulu